Nyongera kubuza kakyatumbudde Lubogola Simba ennene ate mpozi oli mu programu Olokoso Mwegente Ski nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya Ombwati atenga mpozi tukyagenda ddala maaso naye yonna gy'oli beera ng'ogamba banno nti abange ekintu kyatabuse dda. Dax Cartel omulyeruba ate mpozi ng'afulumiza oluyimba mpozi n'omulenzi amanyiddwa nga Bigolizi lwe bayita sikyabitya era nga mpozi lwatunyumidde nnyo wano ku Simba era ne tulubwatulirewo kumbe oluyimba luno mambi lwabadde lubbe era nga balubbye ku bayimbi abasoga abamanyiddwa ennyo mu busoga ng'abadongole. Oluyimba luno sikyabitya mu Luganda bwe baluyita ate mu Lusoga abadongole baluyita tikabitya era bavuddewo maana egamba nti abana abasajja bavunudde buvunuzi luyimba lwaffe bwe batyo ne beekubira enduulu wano ku mmeeza yaffe ya Olokoso nga bw'owulira wano. Tuyikiriza ndowooza oba tebatumanyi abatebalero yagwira emwabagize magikuye mu Luganda oyo yabbye oluyimba omusajja oyo omukulu oyo gwe mbadde mmanyi nti alina erinnya nti oba oli awo so bye tukoze abirabanga ebikyali ebito kati ate byeyakutte n'ayimba nga akyusira ddala ekigambo ku kigambo sigamba nti oba mbu agizeeko dasiti oba tayito nalabye omuntu atamanyi na kuwandiika ate n'ayimba na bubi ekisinga okunduma. Dax Cartel yagamba yakoze kava eyo bagiyita kava wali olabyeko kama gye bakyusa olulimi naye nga yabagambyeko ng'agenda kikola oba ateri kakati omusajja gwe bayita side soft oyo producer engeri gyali musoga ndowooza agamba ajja kuyikiriza nga ffe abasoga yakwata oluyimba olwo n'abawa kakati nankubira olunaku olumu n'agamba munaye ngenda kola kava y'oluyimba lwaffe luno sikabitya konze soka olinde kava byekiyo ngamba byesitegeera nti ngenda kudda mu luyimba lwammwe nti oluddamu otya ne mugamba linda muko tutuule wamu naawe ojje otubuulire ekyoyagala ekituufu enkya nawulira luyimba. Abayimbi abasoga bano abadongole bagamba nti bagenda mu mbuga z'amateeka wakiri embuga z'amateeka bwe zinaabaziganye banaanyeenya ensaasi ewa Bujagaali. Ate ali awo yekwatakwata wagamba mu nsonyiwa simanyi tukusonyiwa tutya buli omu akola ng'ayagala kufuna twawandika oluyimba lwaffe ne tuluyimba nga twagala sente kati ate ali awo awoza mu nsonyiwa ebyo tebiriyo era ffe twagambye maneja kati gwe twabikwasiza Nampala yagenda okukwasaganya looya buli kimu kitereere naye anti kati oluyimba lwolutambula era lulina otambula olw'ensonga nga tonawaaba tebayinza duyimiriza ate bw'oba onawaaba togenda bugenzi nti ngenze kuwaaba weteekateeka kati amateeka singa gagaana amateeka tegaganira ku kituufu ngera mugendera wa Bujagaali ate ekyo tusobola omanye abantu bamanyiira nnyo ye nga Dax Cartel temwogerangako naye wadde ekigambo ne womubuuza simu yange kati alina okuba tagirina kisegeza abaddeyo nga naye awomera omubbali gwamu ndowooza byamunyumira naye ate ayimba bubi oluyimba lwobanna olulungi gwe n'ogenda n'oluyimba n'olutta ng'oddamu ati simanyi okola kava oba lyobayimba kava. Kirya Emmanuel ensonga za busoga zino zikwatako kuba naawe oli musoga eyali mpozi oba buloka mpozi oba omukwasaganya w'abantu bano bombi musoga munnaabwe amanyiddwa nga producer Side Soft naye mbu bo bagamba mbu bonga abadongole Side Soft yabakubirako bukubizi katono ng'alinga abategeezaako naye ng'oluyimba yali amaze okubeera ng'alufulumya. Nini ogambye nti mwayogera ne Side Soft kati oba Side Soft yabagamba nti mwamaliriza gwe kyoba omanya nti yagenda otugamba nga amaze okukola bw'ongamba leero nti ngenda kukola kavu enkya oluyimba ne lufuluma kitegeeza wabadde omaze okukola ki olukola naye wali aboogeddeko nti abadongole kyekiki abadongole kyekiki wali atamanyi nabadongole ng'ayinza okugamba kigambo kipya njagala ompemu just a chorus niwoneerega nga yetonsuuza nze ebyo tikabitya nibwokolima nga yetoffe ebyo tikabitya. Bw'atyo omusajja ayogerwako omusoga ate mpozi amanyiddwa nga Side Soft ng'ono producer twamubuuziza n'atugamba kituufu oluyimba ndumanyiiko naye ate si Dax Cartel ye yaluzeemu omwana Bigolizi yaluzeemu kati ye Dax Cartel ne bamutuuza kameeme. Nze Sula wano ku Radio Simba mmeeza yaffe eya Olokoso waliwo ensonga ey'abaana ab'ejjinja abadongole ensonga yaabwe ey'oluyimba lwabwe tikabitya Dax Cartel lwe yazzeemu oluyimba olwo kituufu ndumanyi
Olenda baliyita Sitabitya, lwa mwana mulenzi bamuyita Bigolizi. Eno version ey'Oluganda, omwana yajja mu studio kubanze ndi producer najja akola oluyimba. Bwe tumala okukola oluyimba, ng'oludde tumaze no voice naye mugamba oluyimba luno lumanyi gye walujje. Abaana babayita Badongole mbamanyi bananyini luyimba luno kale si kibi ekyakava. Naye ndowooza wandibadde obategeezaako namba mwana nze nkyekubira abantu kibi kirimu kale nzigamba kubi. Ennojja namba yaabwe esooka ne mbakubira nsobola okubategeezaako ne baŋŋamba katusooke twegeyeemu nga ffe tujja kuba tukola kitukuddira. Okusinzira ku Side Soft agamba nti kale bambi ne Dax Katero yali taagadde kuyimba mu luyimba luno wabula ye yamusendasenda n'agamba kale kantuzeemu kavaasi beekanze ekintu kinyumiddeyo. Oluyimba luno lusobola okukola ekyamaanyi bwe luba lugenze katomi byonna lusobola ekyenjawulo ng'akyali awo Katero n'ajja ate Katero tali wange yali azze kima luyimba lwe lulala nnyo nga lwagenda okutanzi nemwegere nga nettaka twataddemu kano akalimba kana akayimba kagenda kukola nti kakava k'abaana bali eyo n'abuuza abaana n'agenda nakyekkamiziki waabwe kale kanyembe naye mwana saagala bizibu bikibwe ebyo bwebityo nogamba bamu tewali tabbu n'abaana noludi n'abakubiddeko dda n'ayimba ne krediti y'abaana n'agibawa mu luyimba bw'oba owuliddemu oluyimba tebalimu Abadongo kati bagamba nti wadde babawadde krediti oli waawulira Abadongo ayinza olowooza eyo voka oba esennyo wadi babuza fana Abadongo kitegeeza ati njobuka Katero yazze n'ekigambo kyekipya etongatto management zonna zirina ttule ya Katero n'eyoono omwana Bigolizi n'ey'Abadongole. Okusinziira ku Side Soft agamba Abadongole mu nsaasire embeera ya COVID-19 ebadde empalula ng'akasente nkeetaaga y'ensonga lwaki nakkiriza abaana ne baddiramu oluyimba ewange naye nga nange ndi muntu bannaye akasente keetaaga naye swagaana Abadongole bagamba Saidi oyo bwe yagenda e Buganda kati alinga asazeewo akozesa ejjoogo ng'atwala ebintu byaffe basoga banne. Nedda mu bulamu bwange n'akasitula abalimbi ab'ebusoga musanvu ng'asookebwako esameko omumanyi kiwe kiri owokubiri Jazima Boko omumanyi kakati bwe baba nga nkolera nnyo abayimbi b'ejjinja nga ne bwe nali ejjinja namanyi ejjinga abayimbi nga bataano nga bonna basoga era nabafunamu ssente nabo baafunamu lwakuba bwe navaayo tebamanya kuzannya mizannyo ne bagwa. Okusinziira ku Dax Katero mpozi omwe yaficharinze mu luyimba luno lwe bayise cover amubuuziza n'ambuuza abasajja bagutute mu kooti bagenze mu kooti ya Kisekwe y'Emmengo oba n'agamba nti kale yazina ensonga z'abasoga n'abasoga kakati nga y'Omuganda okuzituulamu abeeranga atabula obutabuzi abantu abali abateredde entende. Oli ku mpologoma y'eddembe wano puroguramu w'Olokoso. Ni musanyufu okubeera nga ndi ku mpologoma y'eddembe. Tubadde wano ku mmeeza yaffe ne tufuna abakompuleyininga kuba tuba oluyimba kasita baluweereza bwe netutandikirawo okukuba oluyimba tugenda olaba nga bagamba nti ate olwo oluyimba lwaffe baakiriza lukiisa kulujja mu Busoga kuluzza mu Luganda era abagambye omusango bagututte mu kkooti. Eriwa yonna yagisekwa oba eno yaffe. Ate niredda mwana yatudde ku serious. Ensonga eyo limbo bakolera muzivu gazivuga management ya Side Soft. Side Soft ye publisawa nawe ni Abadongole. Omuyimbi gwe naye naye limbo olwo imanye ebimbeera yakulembera. Naye mera musoga. Ensonga ez'abasoga bw'ozitaamu Omuganda bana zibadde kulemye. Lidda kutabula butabuzi bakulaba ng'omuntu ali kutabula abasoga. Era ekirungi bangenda okumanya information because it was a very nice idea. Ate nga zivuga nkola nayo ebbanga lyonna lyonna yankolera ennyimba nenjala na mutabani wange ono mutte ku mukono ya project weeyiino nenjaba nga nenkola eŋŋenda naye bipakati zona zona oba outcome zona zifuna leero kati nabaleesere beetereeze tugende mu maaso. Dax Katero omulyeruba ate mpozi agamba nti ye wadde tuni bagyozezza naye banaye yabode kuba enziruka gyeddukamu eringa enjiweko amafuta. Awamu ate wedde project bali bagikola yadda eri mu Busoga eno ya Luganda so kati buleesi jjoogo bwe twatuze mu buntu eribeera jjoogo mpozi kiba kikyamu singa bateraagedde nabo
before nenga tenamanyako ngo bayogera before Said Soft yayogera nabo mboyogera nabo before nenga kubanga nawe laba era ndongo yeyo ate omuntu guba guliko emiyembe gwa balina okuba engonyogo kati gwaliko ebibala tukikabidda bwoba olina omuti nga walimu omuti gwa ppamba nokugumira embali kati obe nyenyini onagibanga olaba fiwero olinajja n'akabiri kyokka ate baali basuubudde kerosini basibula kerosoni gwe nosuubula petrol wakoleza bukoleza emisinde eyo gyowulira kati ekisagera teri kujjayo oluyimba lutamududduse speed kuba tekyasobola ndukontrolinga tewali kyakulukolera kuba kibanga bonokera ku makya n'ogamba nti sitaani oyagala kumuzaayo mu ngeri yatuuka dda wansi sitaani kirina kuneja tuwa tumwewala bayendonga abategana abatuga bademagane kale neyaza totuwadera akapera ka luyimba osobola otuwa akapera ate munnange buli keŋŋamba ogamba kikyabitya ebeera okudamyeno gye tulimu sikyabitya wadde ennaku bazongeddeko ne ziwera 8 tokyabitya oba akawunga batuwadde oba tebatuwadde tokyabitya oba oluyimba baffe oba siwaffe tokyabitya oba wambalumbe tubadde tukyali awo nga twebuuza baffe oluyimba ddu olulala luli olwattika bitya lutambula lutya koffe katulufune luwulirize naawe kenyini weesalirewo gambe kyekyo oba si kyekyo. Ono ye Wolokoso mu weekend.